tutya nnyo okufa bannansi ffenna tutya nnyo okufa tetweteekerateekera. Naava Helen Nakimuli abadde omukyala akiikirira ab'okubizinga by'e Kalangala muzzukulu wa Walusimbi wenjogerera bino nga z'embuyaga ezikaze engoye. Nga 2 Ogw'omusanvu 1985 lwe yatonya ku nsi kuno nga yazaalibwa Reverend Father Christopher Walusimbi mu ddiini y'Abasodox bo bakkirizibwa okuwasa, ng'ono era yaliko okweba akulembererako Ssaabasajja essaza ly'e Ssese n'omukyala Maria Nalwanga nga naye yava mu bulamu bw'ensi eno mu mwaka gwa 2020 ku kyalo Lukuba mu ggombolola y'e Kyamuswa mu disitulikiti y'e Kalangala. Ono abadde mwana wa 8 ku baana 10 bwe bazaalibwa era ng'awezezza omuwendo gw'abaana 5 mu luggya luno enkuyege bye zitakyakubira nduulu. Mu byensobodde okukuŋŋaanya ku kusoma kwe yatandikira ku ssomero lya Bukasa Primary oluvannyuma ku Homes Dale ne bweyogerere gye yamalira ekyomusanvu nga gombi gali mu disitulikiti y'e Wakiso. Senior yagitandikira ku Award of Good Counsel e Gayaza gye yamalira ekyokuna. Awo ne yeegatta ku St. Augustine Secondary Wakiso. Eno gye yatandikira olugendo lwe mu byobufuzi we yeesimba ku bwa headgirl era be yali avuganya nabo teyabalabya ku njuba. Ono yagenda ku kasozi k'abayivu e Makerere ne yeegatta ku ssettendekero ono gye yakoonula diguli mu bya saayansi n'embeera z'abantu. Yakolako nga CDO mu bizinga by'e Kalangala. Eyo gye yava ne yeesogga ebyobufuzi mu mwaka gwa 2020 era mu 2021 n'amegga munnakibiina kya NRM eyaliyo Aida Nabayiga. Bw'atyo Nakimuli Helen n'afuuka omubaka omukyalo wa Kalangala ne waafiiriddeyo abaddeyo. Abadde alinze kulayira ekisanja kye ekyokubiri anti mu kalulu akaakagwa mu January wa 2026 yakawangula. Nakimuli abadde munnabyamizannyo ng'azannya emizannyo okuli okubaka, ensero, volleyball nga y'abadde kapiteni wa volleyball mu mupiira gy'ababaka ba Parliament era ye yabakulembeddemu mu mizannyo egyabadde mu kibuga Arusha ekya Tanzania. Nakino siireme kukikugamba nti abadde munnakibiina kya National Unity Platform. Ono abadde wanzikiriza y'Abasodox era ne Papa w'eddiini eno Theodore II bwe yali akyaddeko mu Uganda mu mwaka gwa 2025 yasinziira mu disitulikiti y'e Omoro n'amuwa omudaali olw'obuweereza mu ddiini ye. Era nga nze omu ku bakafunye kyotegeeza emikisa gitambule nawe buli gy'onoolaga. Mu mwaka gwa 2022 Katikkiro wa Buganda lwe yali akyaddeko mu bizinga eyo ku nsonga z'okulwanyisa Mukenenya. Omubaka Nakimuli yategeeza ng'entambula y'oku bizinga enzibu kimu ku byongedde obulwadde anti ebikozesebwa mu kwetangira bituuka kikeerezi. Obupiira bubatuukako kikeerezi oba oluusi tebutuuka. Tulina be bayita ba sex workers, bano abantu be bayita abeetunda nti bo bannaffe oluusi baba beetaaga obupiira kubanga tojja mu myalo egisinga oba settingi y'ebizinga abo babeerayo tubeera nabo bantu baffe naye oluusi tebalina bupiira tebubatuukako mu budde olw'okuba entambula obupiira tebabatuusaako mu budde kyova olaba nti abantu baffe ebiseera ebisinga tebafuna bupiira. Ono yajjukiza gavumenti okuteeka ku mwanja abantu b'oku bizinga bwe kituuka mu kutuusa obuweereza ate babeebuuzengako kubanga bo be baakali amaggwa. Omuntu yandyagadde okufuna obuweereza bwa gavumenti ne bwe buba buzze nga butuuse wali ku disitulikiti e Kalangala eno bulwawo okutuuka omuntu oyo yennyini gw'owadde enteekateeka yagituuse ku bantu talina busobozi. Gavumenti tetuwadde maato, tetuwadde yingini, tetuwadde mafuta, batuwadde bugaali, batuwadde pikipiki. Era mwalaba emabegako nti bakyapasoni baabawa obugaali. Akagaali tosobola kavuga kuva ku kizinga kimu kudda ku kizinga kirala. Wabula eryato osobola ulivuga okuva ku kizinga ekimu n'okudda ne bw'oba nankasi. Naye ebintu ebyandiyambye abantu baffe okutuusa service ku bannakalangala tebiriiyo. Ensonga lwaki olaba nti ebyenfuna mu Kalangala oba oluusi awo bigootaana n'abaali babadde babasomesa oluusi tebabatuukako mu budde. Ono n'akamwenyumwenyu akabadde katamuva ku matama abadde olumu okwogera kwa kuteekamu nnyo okusaaga. Nze nno ndi mwana wa Father mu Busodox. Kati waliwo abatudde abagamba mwana wa Father azaala eno mu Busodox bazaala.
wano juzi nga 13 April 2026 ku mukolo gw'okusaba okw'amazaalibwa ga Kabaka ag'emyaka 71 okwabadde kutegekeddwa ab'enzikiriza y'Abasadokisi. Lwe yasembayo okulabika mu lujjudde, omubaka Nakimuli yayogera ku bigenda mu maaso mu ggwanga kye yalabanga omulimu abaana n'ebyana. Abaakwatibwa olw'ebyobufuzi bali mu makomera bavunda. Tebaweereddwa mukisa kuyimirirwa oba kweyimirirwa, tebaweereddwa mukisa kuwulizibwa, bali mu kkomera emyaka 5, wabula oli bamuleetanga abaleeta. It is really a shame. Okumanya nga abadde mukyala ateerya ntama ku mukolo gwe gumu nga bannaddiini okuva mu nzikiriza zonna bamwegesa amaaso, yabaviira mu ttama n'abaatulirwa olw'okusirika nga balinga abagamba nti buli kimu kiri mulaala. Twogerenga amazima gatufuulenga ab'eddembe. Ekituufu kiri nti eggwanga lye liraga embeera mbi, naye ffenna tutudde tusirise. Ne bannaddiini abamu mutudde musirise mugamba ate maama bwe nnaayogera banampa emmotoka. Omubaka Helen Nakimuli avudde mu bulamu bw'ensi eno ng'atemera mu gy'obukulu 40, alese omwana omu era bwe watabaawo kikyuka waakuziikibwa ku Lwokuna lwa Ssabbiiti eno ku bijja bya bajjajjaabe e Bulemeezi. Nze Andrew Sebbira wano mu Kampala.